Nti mwami Bobi Wine tasonyiwa yadde kati yafuuka Kyagulanyi naye Bobi Wine tasonyiwa kikyotegeeza nti abantu bonna abaliko ba presenter nga mwali yabeera omuyimbi nga mwamuvumako mwamuleetangako ekimberembe mwamuleetanga sigambe nti Flavia yamuvumako naye woobanga oli twakolako program fene gatafuta so kufuna kadi chairman Nyanzi Parliament asoka agireketa alindeko golola oyo mwali ani agenda omuvuganya alindeko golola ndavuko mwani agenda omuvuganya mpuliriza alindeko golola lwaki yani suza Parliament azitumya mutange mwemeka tukakula ekintu kiri kimu era ni bana Uganda jaba kimanyi bonna nabagala enkyuka kyuka saagala abantu abuzabuzibwe omukisa gwali gwa muntu omute gwali gwa family ensonga lwaki omuwala baamukuba akalulu eggombawo webale nnyo omukisa gwali gwa muntu omu nga zze kulembera banna Uganda si family omukisa bakyamanyaza bagala bagutapingemu ekitali kibi naye nga omukisa gwono gwali gwa kulembera banna Uganda si family mwami Sseggona akali amaggo ow'ekitiibwa tewakuwabya this time around abantu kati bakoowu okusanga boxing ankalu nga temuli wadde akaana onyeenya mulimu kakokokka naye ayinza obuteeronda ate ne baagala ajja kwerabira yagaana okweronda ne baagala takikola Joyce baagala wano wooteekeddwa okulagira ekibiina nti bulijjo otambula nakyo bajjawo biri byonna baadde bakwogerako propaganda tokolagana negundi teweesimba osigala ngaokola emirimu gy'ekibiina singa onajja independent ogera kubaza okuprovinga abantu nekituufu adde okolagana n'empuuga kubanga ogenda kuba omanyi amateeka g'ekibiina kyewakkiririzaamu so osobola okulaga abantu nti kituufu ogondera amateeka g'ekibiina 23 netukuddiza kaadi ate siwala emyaka 5 mitono kiri emyaka 5 asokuzaliramu abaana bameka babiri nazaala nga nadde ne ku kitebe nakola emirimu naye bano ow'ekitiibwa Mpuuga ng'owekitiibwa Sseggona n'omukulu Joyce tubatunuulidde nnyo infacti obajja ekigere wetukizza lwaki mubateeka kababi era singa bakuba ekipandi babapa ne bakissaayo oba nalyanga emmere naffe tujja okulyanga tetwagala batuleke bigere binene mulina obbabeera ku nniya bazzaako ki kubanga tubagala ku lunaku luli olw'okulonda tebeetuga era tujja kufuna ttiimu ng'ebabeerako nga ye babugiriza ku lunaku lw'okulonda bayita ba incumbent nga bajja ekigere ffe tuteeka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeere ng'osharinga ku amawulire agezigika muzeero Megaton gemanya andira omukulu Dafuko mu nnaku olwaleero ali mu bizibu simu ye baagibbye bambi tali bulungi nali naye we nava naye oba yagenda wa simu ne bagibba naye nga tetugenda kubeera nti tusula ku ekyo ajja kwekwatakwata oba abantu bajja kwekwatakwata afune simu kaadi gye tugenda kubeera nga twogera ku lunaku olwaleero zaagabiddwa abantu bangi tebafunye kaadi tulina Flavia Namulindwa Dafuko Magera beera nga tubulira ensonga lwaki tebamuwadde kaadi Rain teyafunye kaadi Alozias Mukasa teyafunye kaadi Showman Segawo Radio Simba teyafunye kaadi Sseggona teyafunye kaadi Baagala teyafunye kaadi Tafubiti yafunye kaadi n'abantu abalala bangi abatafunye kaadi naye nga abaddeefu bonna babafulumiza nope kila muntu kila nani nga weesigamyeko ku mpuuga kaadi tebayina muzeero Megaton gemanya sho tugitandise Dafuko jamani balamusiza abasebo ne bannyabo bonna gye musinzira okubanga mutulaba n'okubanga mutuwuliriza
mu nsi ez'enjawulo amanyi azedeviko promoter nga ndi ne muto wange Megaton bakuba nti asinga buwanvu naye ng'ekimyaka ky'okusinga kituufu ssebo so nja okutwala obukisa okubategeeza tulamala okukola shono n'omukulu ono wiiki ewedde n'aseetingira abantu ne batwala essimu yange manyi gy'osula era essimu ssaawa ya leero waliwo tutwagira ku programu y'enkoko enkoko waliwo omukyala eyankubira bambi ng'ali Ntebe nga zaagala sho baziraba ziringa ki kati ekizibu ekiriwo nja kukutegeera togamba nti bambi Megaton yaleeta abafere siina simu kimmanyi munnoonya siina simu kuba nti eri essimu kubaali banfunira gye babba siina simu kati bawe nnamba empya n'oyo abantu be buli nnamba erina bizinensi yaayo kati naye wenaddirako ennaku simu kimanyi mujja kubeera mu nfuna tugatte ndabe kuba nawulira mukadde oyo ng'ayogera bami mu simu alayika nti muntu mukulu kuba yatugana okuŋŋa nti kati nde mutaani muzzukulu wange ave ku ssomero ye ayina essimu ya WhatsApp bino ebyammwe ayogere naawe so kati kiba kyabulabe nnyo okuli omukadde yaga nti ate nalabe bafere abo balimba so si bwe kiri essaawa yonna ŋŋenda kudda ku mpewo mbakakasa ate sigenda kugyegulira essimu essimu erina abantu bona tokyali mulevu zigula bintu nja kulaba abawagizi ba Megaton wabasobola okugigula kukinakiganye ngende ewa Faruku mwesiga operation gula simu ate sikwata simu ya layisi naali tugula esinga ku zaffe kakati ate tujja kunyiiga era yena omuntu alina asuubira okumpeereza essimu sikwata simu zino naye omanyi nti guno mwaka bakazi b'essimu z'emimiliyoni nga 15 kwata iPhone ajibba naye ajjagira kati amanya Samsung yo waanagibu oluzungu agenda flashinzi ne kati iPhone oluzungu nga lungi ajjagiiga mpola kuba kati tiina buzibu essimu omuntu era agenda okumpa essimu nekino wanyi omuntu kuba wange alina amateeka njagala nga eri ku power bank kati njange eriko nekana akatu kuba ngenda kuba ate mbaweereza ebintu live ewa nva naggula ngatto embadde sinagikulaga ate ekintu ng'okitadde ku levu endala baggula ngatto ogiraba eno gye bayita malikupu ogirabye naye mwana wano egenda kuuma kalulu akaani akazahara ngatto aleeta yenna gundi ekimberembere ngatto eno kukubwa ngatto wenve wa zahara wengende wawalukaga neetala bwetazi zahara wiiki emu walukaga wiiki emu zahara wiiki emu walukaga wiiki emu ogenda bagabanya dola 10 bansedde obbe namubbe engatto eddawa ebyaddala kuba kaliddeko anti nkadde kaliddeko kati gubadde oyagala mpya sigula bikadde nze njiguze ndowooza onyiize naye yaddala terina buzibu egenda njiguzaawo nga nzijjawo nkubiridde kikumi kyange kigudde ate wali buzibu so kati bajja kukuwa essimu yange eragituusa its okay nze omuntu yenna kasaba muwa ekintu ki era agamba nti wange davcom nze oyita ku namba eyo weeri awo to advertise with us sirina buzibu naye bakuwa nusu 10 ninnya okuva erubaga nenduleeta 10 ati nze nkuwa olwa $. kyoyina amagezi kati kimanyi bagenda kukubira bagikuwe inshallah tokyusaamu katusabe bagikuwe tokyusaamu noleeta ekika ekirala ati nze nkwata iPhone tokimanyi nkimanyi ndowooza zakajja oba gosoosozikwata akwata iPhone si kyangu tugenda okuteberako ebiraano bonna abaliwo nga nze agiina n'omugagga mane mukoleko kyamalire mumpe iPhone gye weetaaga kuba kati oli walaba iPhone atya n'okutega baba n'atracking sina kyengenda gikozesa eno sulamuto yali yagingulira baize sulamuto yakangulira essimu 2 nga zonna bazidda naye oba ozitunda ewe nyi kyoyogambye ekyasiza okunyumira oba bberi essimu yange yasooka mukazi wange yaŋŋamba essimu oziteeka oziwa bakazi bo kaakati eno bagibye ku ye mwennyini nange nenkamuddiza essimu yange wajadde ba boyfriend bo olutalo luli ewaka nange namugambye essimu yange wajadde ba boyfriend bo kati awo omutima gumukuba kata kyakijjukana nti yabyerabira dda kyerabira simba mugambi kati olutalo luli ewaka eyo omanyi eyatuta essimu bano baneighbors abantu b'ewaka abo kuba bagituta saa 3 ez'okumakya maama gundi era kati kwanza nadi mukisenga nebasi ndoza yabikuddewo waati yaguddewo waati oluggi n'agirengera n'agibaka n'agenda nayo agenda funa essimu
Kasala iniyo jini. Era iningina yazzeeko. Isi anyinza okubanga zayisira kuddako. Sisobola. Mbala jiziza. Nakunonyeza ku live otero kukola live z'okubeera. Era kyemmanyi kati Farida Kikungwe mukwano gwange ku TikTok otwala ku live okwo. Baby wa Daddy, Mawejje, Samex, n'abalala mwenna abo twekola ku live okwo. Omupiira njja kubategeeza nti omupiira gwatudde. Omupiira gwatudde. Era mulinda banga nkomyewo. Kiriya wala kirungi account zisigalayo. Jezeri focus azimanyi bulungi. Davcom. Yeah man. Ensonga wazibulidde kadi. Njagala ombuulire otemere ompe n'ensonga olowooza lwaki abantu bano tebafunye kadi. Asooka njagala ntandikire ewa Flavia Namulindwa. Sokene mu entertainment waffe tugende nga twambuka. Flavia Namulindwa ekyamazima yava mu America ng'akomyewo kufokasinga ku byabufuzi. Right now bamukubye ekigo. Ndowooza yessaawa ddeyeera. Anti si wangu kuddayo. Flavia Namulindwa sigenda nkogomba gy'adde akiikirira kumanya kugula mundi abadde ali atya. Kaakati n'ekirala njagala abatugoberera mwenna nti kyebamanya nti mwami Bobi Wine tasonyiwa yadde kati yafuuka Kyagulanyi naye Bobi Wine tasonyiwa. Kikyotegeeza nti abantu bonna abaaliko bapurezenta nga mwali yabeera omuyimbi nga mwamuvumako mwamuleetangako ekimberembe mwamuleetanga sigambe nti Flavia yamuvumako naye woobanga oli twakolako program fena negatafuta sobola kufuna kadi wakiŋŋamba ekyo negamba tasobola kubanga y'omu ku babaddewo ebbanga bakolokota Bobi Wine weyabeera mu Gagameero banga Bebe Cool yakubye essimu ne Bebe Cool yalina ebimubuga naye ali busy ali mu campaign. Bebe Cool kati ate yabivaako kati essaawa ya leero sooke tukkirize tugaane bukedde eno ebbanga lyebaddewo ebadde egatta ku kiku Kyagulanyi kasooka yajja mu byobufuzi naye abakozi ba bukedde bonna teri muntu wa Kyagulanyi ndaba gundi onaani Tegusuubwa kye baamukola okimanyi nera Saimu yalameerawo nti ye era tawagira Kyagulanyi jasi era ayagala amasannyalaze ekirala Kyagulanyi naye we yatuuka kati amanya nti singa sajja mu byabufuzi abantu bano bandizze nga bo singa Megaton teyampita kujja kukyala we abalala bandindabye nga Megaton anakumpita lwaki abalala bampita kati nga Megaton yamaze kunkyaza kubanga balaba nvambo abantu basinga tebaagala kwezimba baagala kulaba muntu ayezimbye bamuzimbire kati balaba yezimbye ne bamulippira balanika tubaye tumanyiganye twabeeranga ffenna katandike kino wekiti so bo tebaagala kutandikawo kyabwe kati ekibuzo ekiri awo ku mmeeza nti abantu bano bonna abazze Rain Suwamani Segawa simanyi baani abo bonna singa teyali Kyagulanyi bo bennyini bandibadde bajja era kituufu bandiyagala okukyusa eggwanga lyabwe nga babyogera kuba nze ndowooza kyabadde ekibuuzo tesaawa ya leero ojja kwekanga kale bonna abadde bazoyinza okuba nti Kyagulanyi ayinza okuba nga abasinga obukulu abamu bali mu lengi y'emu naye background yaabwe emabega we baakolera ku TV yalinga etya omukulu bamuyisanga batya ng'oggyeko okuba nti Bobi Wine bamuyisanga batya benjogera yaabwe babeeranga ku mpewo bayogeranga batya eri abantu ebiruma abantu babirabye ku mulembe gwa Kyagulanyi oba ne bega babirabanga nga wala Kyagulanyi yajja kuva mbega yajja akuba ennyimba era yagenda okujja mu byobufuzi ng'ennyimba ze zaamuwanirira dda kaakati bano bannyinaffe ba Flavia ebbanga babeera ku mpewo siganye TV ya gavumenti naye ayinako yayisangamu ennyimba yazikubanga ennyimba ezo yazikubanga yabeererangawo omuntu wa wansi ennyimba ezo ezaba amayinja ezaba walukagga ba Bobi Wine yazikubanga message yaabwe kati ngola nti Kapalaga yabeeranga ku radio okwo kusimba ngira mukwanyo gwa Kyagulanyi era nga amukyaza n'okumukyaza kati ba Flavia bano bwe babeera ku TV bakubanga nnyimba z'abaani zaba Gravity Babafana bakubanga nnyimba z'abaani kubanga tekera okuba tukivuga nti Flavia abadde mu struggle okuva oyafuna empewo naye tuyinza okugenda mwaka ivo tunoonya kiripu ne zibula njagala abagizi ba Flavia bankwate bulungi
saagala bagambe nti ndi mukunafu y'omuntu waabwe mbuuza bubuuza nti ye we yabeerera ku mpewo nze nnyinza okuba nga saabira nti okale nga mwabira mutuyambako ne tubifuna mu comment section kubanga nange siyenza ajjiwako ebyenkomeredde nange ndi muntu nti ebbanga yabeerera ku mpewo yajjako mu bantu obanga avudde kuponabaga bannange kintu gundi kiri mu mbeera mbi yayogerawo ku TV nti bannange amalwaliro twetaagisa eddagala oba ayogedde kati ng'alabye nti principal aliko amasanyalaze kubanga emirembe mingi gibaddewo twafunako omulembe gwa Mwami Beesige twafunako omulembe gwa Dr. Kiiza Beesige awo wonna bapulizenta bano balinga bagattako ki kubanga ekisooka kya byonna tukize tugaane mulimu abantu nga bazze lwakatinko nga bazze omanyi waliwo abantu nga waba atambula n'alengera omukka agunyuka nago baali waliwo ki oba lumbe oba mbaga n'akyama n'alaba tukize tugaane mulimu abazze olwakatinko mulimu abazze olw'okunoonya emirimu mulimu abazze bandabe olaba omusajja walugundi mayinja oyo yadde yakyuka naye abadde ngaakulaga nti waliwo ebitagenda bulungi kutandikira ddala ku nyimba Africa Megaton bw'ofuna chance ng'eno oyisaawo eddoboozi lyo Mary Flavio oyinza obutamanya n'omugamba nti ku TV tasobola kwogera kubanga TV yali ya gavumenti naye platform za adda zikozesa atya ye nga ye weyavangayo yapostinganga kiki yayogeranga ebe na Mr. Kyagulanyi abigenderera abitunuulira nnyo kaliko ngamba nti tasonyiwa gundi yamukola ki Flavio bayinza okuba nga yabeerera ku mpewo tiyakubanga nnyimba zoono mbikinza omuleetera obukunyimba mwakani abatasoseemu essaawa ya leero Megaton tetugenda kutambula n'abantu nga tumaze kutuuka gye tulaga banyali batwegattako tujja kutambulanga n'abantu betambula nabo mu ntandikwa kyovula dde wano nze naggamba mpagira Zahara Luyulika tomuta era nakugamba era ebatamuwa kaadi guba nagiwa sijja kumulonda ekyo ze mbadde nga opening akyogera nze saagala kwekikiriranya guba nagiwa sijja kumulonda era ekyo nalinga nsaba ekibiina era nza mu bantu nadde Musiri David yannumye okuba tulagifuna twabadde musajja wange Mulyanyama yatukubye yabakubye nnyo tusiikiye mukaawa Mulyanyama so tutunuulire Kyagulanyi we yajja mu byobufuzi nga yakatandika bano baganda baffe bannyinaffe basisita baffe babulaza baffe reaction yaabwe yali etyanga yakajja bamukkiririzaawo oba bamala kulaba nga afunye omanyi yafuna amaanyi okuva mu Arua amaanyi gaali mangi oba bamala kulaba nga avudde mu Arua kuba mulwa bagambaga abayimbi we bati oyo muyaaya agenda kukulembera kategede bulungi kati bo bamala kulaba nga amaze kupuruvinga amaanyi agafunye nekamwegattako mu kumwegattako baali babitegeeza oba lwajjala lwa kinyumo nengedde mukka wali wansi so nze ndowooza background y'omuno ekikulu wa gyavudde ne wa gyalaga nti ze ndoza Mary Flavia mwannyinaze ebyamumisiza kaadi weebiri bingi oba oli akutiteba bapimanya batusingako naye nga nze munakuwalirako kuba abadde alaga nti afaayo nnyo naye ng'egye saagenda ku ground waabwe bayize namubuusa nnyo ebirowoozo simanyi ground abaddeko abadde aterayo bu video ng'ali ground awaata emmere n'abantu agenda ku kanange nyina video nga mpaati ewajalo agenda kubafu nikyo kya bulijjo agira n'ayiraayira bugundi awo engulu anti waliwo ekintu bayita ekyetaago n'ekyetteeka naye yandikoze eki ku ground yandikoze eki bakolayo ki ekisooka kyabeera ku ground abantu gye mugenda okwesimba yewammwe gye babazaala era gye mwakulira abantu babamanyi oba muzeeyo lwa bululu
watubeere Kampala abantu bafa tagenda kuziika kituufu ne bakubira ndi mu kushutinga ate ngenda wagundi ngenda kuwa gundi kantu togwa byekwaso kati obuluwe bwazze ne mudda ku kyalo ebyo babitunuulira bawuleza ne ku bantu engoyi mu bbanga lyonna lwaki mugina emyaka bwetulabye nga awaata emmere ku kyalo lulye nga luzaali nnema yanditandikiddewo oba luli baali tebaziika obambi aziise mu myaka gino egiwedde baali tebafa ku kyalo baali bafa so kati nze ndowooza mwannyinaze akyalinayo chance kuba akyali muto akyalinayo chance taggwamu maanyi ate tava mu kibiina bwakivaamu ayinza aboogeza ayinza baddawo tava mu kibiina asigalemu ekibiina kisobola n'okufuna we kimuteeka nekijja nga kimuzimba mpola mpola oba akomewo ku tv wonna wadda naye asigale ng'akyalaba ebiruma bannayuganda asigale ku kkoola eyo tabanga kenzo system vulongota teyakyuka kati system jjujjujju akayimba kamuyamba kulya takyuka asigale ng'akola emirimu gy'ekibiina era ekibiina nkakasa kijja kubaako ekimuteeka ate era ng'afuna kubanga nze ndowooza si buli agenda mu palamenti yateekera okukyusa eggwanga tusobola okulwanira ne tukyusa eggwanga Flavia mwogezi mulungi kubanga Lubongoya wagenda mu palamenti nze nsobola okusaba Flavia mu ekyobwogezi Flavia mwogezi mulungi nnyo ate mukyala we aba ayambadde n'anyuma nga ggumidde aweebwa ekitiibwa namulakunda kwezo ng'ayambadde era adi yakola obusuuti nga bulungi ng'alina n'akakofiira kayambala kalinga akatamutuuka nkofiira zobola kizibuula nnyo abantu buli nkofiira gwe yaboola tafunye kaadi so nze ndowooza taggwamu maanyi abantu ffenna tetuteekeddwa kubeera bagagga lwa bagiteekeddwa tukolera nga bamegatoni ensi yateekeddwa kubeera bagagga ndowooza tumutadde oyo tumutadde so tuba tutambula ne tugwa ku musajja waffe ne Rain ye nali nkisuubira nange nali nkisuubira Rain nali nkisuubira ate naye yali akisuubira era ye tetujja tugenda muwa nnyo budde lwakuba naye yannumya obutamuwa nze teyannumya anti ze statement yange kye nagamba Rain mu comedy one kati ne Rain oyo omulaba nze nali nsemba gye ku 5 bandi muwadde abantu bonna kyenja bamanyi bannabyobufuzi abaganda bagakukyusa ggwanga temutandikira waggulu kubanga ne Museveni atufuga essaawa ya leero teyatandikira ku bwa pulezidenti yasobola kwesa kuba MP kwakaboneka kaali ttaala abantu batasoma byafaayo Kyagulanyi mwenyi teyatandikira mu parliament teyatandikira mu parliament kuba pulezidenti yasooka kuba nnyimba n'atulaga nti asobola yasooka kubeera pulezidenti wa ghetto wansi ddala ku muntu wa wansi Kalwaino badde pulezidenti waawa kakati yasooka kubeera pulezidenti wa ghetto n'akuba ennyimba wakuba ennyimba najja kuba MP wabuvaako najja kuba pulezidenti ndowooza engeri gye bijja bitambulamu waliwo omwana ali wawalukaga bamuyita Sweet Eddie Ssekoko ino limba baliyita Ssekoko yalayimbira Mwajaluuna Muganzi naye omwana oyo mpulira muli nti essaawa najjagerako mu parliament kubanga ayina engeri gyajja yezimba mpolampola kati so Rain kyannumye nga nze obutamuwa muganda wange naye n'amadala we yali atandikidde kubanga namulabako ng'amubuuze wa Kkungu nga Kkungu yali amusi ebibuuzo agwambi musajja wange kunsonyiwa ssenyiga nnuma musajja wange Kkungu yali asse Rain yamubuuza ebibuuzo bitaddemu gundi ya comedy bana yali amusi so kati Rain naye taggwamu maanyi akomewo ku kitebe bano bonna bamye kaadi nze mbasaba akomewo ku kitebe bakole emirimu gy'ekitebe ng'ekibeetegereza Suwamani Segawa Suwamani twandikire mu abo abatonotono ne Suwamani nali nkisuubira nti bajja mumma kakati Suwamani Segawa kyamukisa muyita wano bonna betwogerako bakwano baffe ekyamazima yali azziba mulabe yali mbandabe nga yateekawo nnyo mbeera ki ku leediyo ng'ayimba n'obuyimba Suwamani Segawa ngenda kumugatta mwanyinazi Mary Flavia Namulindu Suwamani Segawa okujja ku leediyo Simbo manyi gye yava Mubende
Yangamba nti yakolanga ku radio naliko naye awo kugundi ku Jacaranda ndowooza isawo kinene nnyo okusinga 2 kakati nagamba yatambuzanga obunyama nga akola ku radio Suamani Segawa yasobola okutwalayo ku bigambo bye ng'akyakola ku radio oba yava Mubende yava Sembabule Mubende beeyo Mubende kyakolanga ku Mbabule radio bebamu bali awo asobola okutwalayo Kasanda bonna bali awo asobola okutwalayo ku bigambo byonna ebbanga byonna we yabeera nga nakujja ku radio Simba ng'abuulira abantu b'e Mubende nti amakubo mabi enkyukakyuka oba girabye kati oba enkyukakyuka Suamani Segawa agirabye kati kati abasinga abo Suamani Segawa bajja babalabe bandabe era Suamani Segawa kati bamulabye waba yagala kusati yali ayina amaanyi era ajja independent atajja mu kibiina n'agamba nze banzaala Mubende gye nkulidde era nsobola okakisa nsobola okukulembera abantu setaaga kibiina kyonna twali tujja kumuwa obululu kubanga ebirimu abantu abadde abiraba naye bano bonna bayita banjiwadde omuliro mukyala wandabye bayita banjiwadde omuliro ebigendererwa byabwe bye boogera n'ebiri ku mutima byawukana boogera birala mutima biriko birala kalogera kule bakyusa ebigambo ate boogera bajja kwogera teboogera Kashwamba nasobola okuvaayo okwogera nti bamumye kaadi bajja kwogera so Suamani Segawa naye guma tewetta tukyabeetaaga Suamani Segawa akyali muvubuka muto bagume balonde gino emyaka babeerenga nsereko yagambe mbaga siri mu parliament gino emyaka 5 nkyali muto Suamani Segawa akyali muvubuka muto tukyamwetaaga bajje ku kitebe waliwo emirimu egikolebwa ku kitebe gikyaliwo tumutadde kaakati tuvire ddala mu entertainment Tafubi oyo naggambirawo ddo ne gatasobola kufuna kaadi nakigambirawo nange ebigambo yali ayogera bingi be bali principal bataasonyiwa ate abo era mbu yali avuma nnyo gundi era ali wa bebe era Kyagulanyi obuzibu bwagenda okufuna bwa NBS eyo temwagalangako era yevo kati kulwa wiiki ewedde ku balometa akasa meme bakyaza ba NRM bokka kwalikani nani Kabanda Aruna Kasoro bonna be NRM abasinga kwaliko n'omusajja oyo omunene bamusomanyi Edombo ye munnamawulire wa gundi yakulya amawulire ga president naye kati nze nja kusa NBS leero tukyesire abanupu ndowooza tebaaliwo anti kati ngamba leero weebali kati oba olwokubula wiiki ejja naye gundi mulwadde gundi abadde mulwadde gundi ali mu kkomera waiso abadde atera obbeerako baga edi muto bamutadde Namboze ng'ani amuta nawulidde bubi mulowooza oli teyakimazeeyo bamutadde ku mmotoka ne bamuzaayo Namboze mulwadde Namboze abadde mulwadde bamuwa obutwa era yali asimba bintu bya black kati waiso amufumbiro ali mu kkomera baabumuwadde obutwa uyagambye ka video nkalina ng'agamba omulala atera obbeerako Rubongoya alabika ali bize ne gundi yabeerangako mukulu Ssennyonyi naye kaali bize kaakati essaawa ya leero wano wetwetagira ba Mary Flavia wetwetagira ba Suamani Segawa wetwetagira ba Rain ne siboogeza abo olaba Rain we yali ewagundi kikyaliwo ajja kujja avuye olaba Kongo yamuvuyise ne Flavia asobola barometer asobola okwogera kanenemu okuteesa asobola gundi eyina ekimeeza sanyuka eyina ekimeeza nkimanyi ekyokumakya ava ku ekyo nakyo kizibu eyina ekimeeza kibayo sanga mukaaga awo nkimanyi eno sho nzibu nkimanyi babeera bangi weebale kati gwoteesa nga teri akutawaanya naye wano otudde mu basajja abagezi bano bakasolo tebazannye bakabanda abo tebazannye kaakati beetaaga bali ba Madamu Teacher Namboze kivula waiso yabeeranga kusheeyo nga tunyumirwa bunyumirwa comedian tunyumirwa naye ate olete Flavia baba bajja mutira wali kati sajja basoma balina masters bagezi bazi baludde mu byobufuzi Tafubi bonna bano abali mu entertainment twabuuza ekibuuzo kiri kimu enkyukakyuka bagirabye kati era baagata kikusulago Tafubi abadde n'emponga w'amaanyi ng'avuma gundi Rasta Pio era Tafubi ebbanga lyonna lyamala ku NBS kiki yagatta ku Bunopu era nga baganda bafawo b'amaanyi nali njanja omutwe n'agamba nti w'amaanyi ajja independent we nali nja kumuwagira agamba nti w'amaanyi
nga Kyagulanyi yakera omacha n'afuna ekirowoozo kinaga kanje neesimbewo nammwe mujje mu bibiina byammwe nga temuzze mu kino olinako oyogedde ntokukakasa nti bamaanyi bandize ku independent Bobi Wine we bamumma gundi ekyadde ono najja bwannamunigera n'abalaga amaanyi yamanya nti nga ye kyamanyi nti nga ategedde olwedde ennyimba zali zamuzimba dda kyembe nankugamba nti gwe tofaayo muntu kukola vidiyo nekuba emitwalo 10 fune tukola yaffe nekuba emitwalo emeka tekiina mutawaana ekikola mangu kifa mangu fe tujja kutuuka ekiseera maaso meka nga Mukama atuwadde obulamu nga vidiyo zaffe zakulabirako eri abantu bagee nti mugende ku mukutu gwa Megaton wali ebigambo ebirungi nga bino ebyokuwumula byaggwawo dda nga kati omu agenda kubiraba naye nga ano yali w'amaanyi yakuba so kakati bano baganda baffe we babeera ne chance bagikozesa amaanyi balina agamangi ku TV oba samusanvu zituuka buli omu ng'ali ku luyimba nze njagala ombuulire mu pulogulaamu ya TAFB yakuba muddi oluyimba lwa Bobi Wine yakuba ennyimba za Bebe nze nalabangamu ddogolyo Bebe era kyova olaba omwana oyo atambulanga Bebe ayogeranga Bebe nze njagala ombuulire Bebe ayayuyanga Bebe atemyanga Bebe nze njagala ombuulire nti TAFB bwe yabeera ow'amaanyi ng'akola ku leediyo yagenda ddi Magere naagala leero kuba nalabanga waliwo batambuzanga pulogulaamu yaabwe naagala leero tuzza ano twagala kwebuuza ku lasita atubuulire lwaki yazze mu byobufuzi kati amala tugende nali nakikola kampuni yange gye nkolera neŋŋaana yakikola ddi bano bonna baadde bazze kufuna mirimu eri byaganda ebyasereba baadde bazze kufuna mirimu Kyagulanyi kiyaddaganye kaakati batukakase basigale nga baweereza ekibiina gwe kyobagala nja basigale nga baweereza ekibiina era tebeesimawo independent ani agenda obba wakalulu basobola okwagala okujja batebeyemanda mugundi tebajja wabula basigale nga bakola emirimu gy'ekibiina badde babasomesa n'ebyobufuzi babitegeera kubanga TAFB naye muvubuka akyali muto emyaka etano tegiri wala myaka ana si mingi kitegeeza mu 231 awo asigale ku gulawundi ng'akyakolera ddala aweereza abantu era naffe tujja kugamba mulya nnyama nedda kubanga constitution nga ebisanja bimeka 2 mulya nnyama vaayo TAFB naye mwana muto aweerezeemu era nja TAFB asigale ne mulya nnyama muyimire mu mugongo bwati zijja kukola mulya nnyama ng'akubye campaign nga TAFB waali emabega walabe Walukaganga ayimiridde emabega w'omukulembeze Jjinja kavidiyo wakalabye ng'ali bwati alinganga musirikale njagala basigale mu kibiina Zambali Zambali kadi yagifunye muyozayo nabadde nkisuubira nze muyozayo naye waliwo omusajja yabadde yakuba ebipande awo Kaweesi komanda simanya biki muyozayo z'okufuna kaadi nga weewaawo n'adde simuwagira lwaki owansonga ki NBS nze saagitegeera bulungi bonna abavaayo ekubye Kyagulanyi n'emunguluza saagitegeera ne Zambali oyo simuwulira era teweewunya maaso ng'atagadde asobola nkubulya ebitasoboka mu Uganda sigambye ngambe kankubulya ebitasoboka mu nsi yonna tewalasobola kukulemesa gaggawala kituufu ekyo tewalayiza kukulemesa kwebaka kituufu ekyo tubatuze tewali akulemesa kufa Katonda naye yabyesigaliza ebisigadde byonna bisoboka kubanga aliwo omukazi yafuuka omusajja twomulabako ye kati oba ali kuki kakati ebisigadde byonna bikola ki Diyanka Diyanka ana esimu yange eribbiza abantu baagala obuntu neba naabufuna so kati baganda baffe Zambali ekyaddala nganze kadi abadde temusaana ekitabo kyakoze gwo gwakyo naye nze mbadde siri muwagizi we wampulirako nga musabira akalulu nze abantu ba TV eyo yonna saabategeera ge mazima kubanga bonna bajja lwa muyaga ne Zambali bbanga lyakoze ku TV wonna wazenga akola talina wabadde agatya ku munnauganda talina nga weewawaliza okugambe kakati ono noono n'ogamba ngaebagala n'aganaafa bagasalira essubi gegano tewali bonna bapulezenta babadde ku leediyo batandika struggle nga emirimu gyabadde gibagoberera obadde oyagala bonna bapulezenta babamme bakole ekibiina kye bapulezenta oba leediyo oba TV bafune pulezidenti waabwe kubanga omusajja babadde b'amaanyi nnyo naye bagambogera abantu ne bawulira bagamba nti TV ezo za gavumenti n'obuuza nti
ne TikTok yo ya government wa Facebook yo tebalina kyade bagatta ku kibiina bano bajja lwa muyaga era kyakunyisiga yafuna maanyi tebandize kakati be yakoze kino kyade kibagwana nze sira gwe yamye kadi presenter gwe ngamye nti yebambya kabakigweko bonna nasanyuse Walukagga yalivudde Seggona yalivudde nono omusajja magoro omugagga omuvundu namulabya mu restaurant alya kina atumya kino bino si bya bugagga bino bya kuyamba muntu kye kyaletedde gundi ono okumuwa kadi eno olowooza lwaki Seggona bamumye ne bawa Walukagga amazima gali nti wetubanga abaganda baffe boogera bye bituufu era nga mwami Seggona nzi omu ku musajja beesinga okuwa ekitiibwa era mbaagala nnyo ku bigambo byabwe naye mwami Seggona bw'aba asobodde okufuga emyaka 15 nga tali 2 amaze emyaka 2 bw'aba asobodde okufuna emyaka 2 nga wa opposition kuba n'agenda mu buyinza ajja kufuga paka nga Museveni kubanga ffe tugamba abantu banyigirizibwa ate gwe oli mu parliament emyaka ameka 2 lwaki towawo omuntu mulala omusajja mubi ate nga gwe oli ku opposition kakitegera singa ekibiina kya Nuupu kinatwala obuyinza Basekona bagenda kuva mu buyinza ate bo kubanga bali ku opposition tebalina nnyo maanyi naye ekibiina kinatwala obuyinza tebagenda kuva mu ntebe mundu bazirina bayina ssente mwami Seggona bado tuna interview zabadde nga gyakola abadde n'okwogera adde ayogera abalaata adde ayogera abalaata eyanziba ye yababba nange eyanziba era yagambako n'okugamba muto wange ono Walukagga mwewuunyiza okuba naye ekyalita kitwakola negamba nti Seggona engeri gyayogeramu alinga atalina kaadi kubanga baamubuuza singa tofuna kaadi ogenda kulota n'agamba olwedde kaadi nze njirina wabula mubuuze muto wange atagirina yakibuuza kiddamu akyebalama ne Malende kyeyakola bagamba Malende bamukwaddemu ku nsonyi kakati nze nzikiriza Seggona okutuula ate nambo zadde sikiza mu kaadi nze kyeŋŋamba nadde ndi omu ku baanyiize nga bamuwadde kaadi essaawa ya leero tetuyinza kubanga twagala nkyukakyuka nga tugamba Museveni atufuza emyaka 4 nga bannamboozi bali myaka 25 obadde ki anti alina kiri kyeya bakigabana ne bakaluba essaawa ya leero abakulembeze bonna bagenze mu parliament bakoppe omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yafuga ekisanja kitya nono gundi Winikiza OFDC eki kimu kakati tosobola kuba ngo ebyo yagala byaddala ng'ogamba nkyukakyuka ng'oli myaka ameka 2 ebyo teba nkyukakyuka ba business gamba nti bannange nagenda ate gundi eyo giraba eyo Makinde West ogiraba ekoze record bakuwa ekyeki twali yafuzeeko bisanje ebi kutandikira ddako bano bagundi Kasozi tewali yali yafuzeeko bisanje ebi nyeko yali yekubye engalike nenyeko yaswadde yaswadde mo kakati nze nzikiriza katolaawo Seggona nge bamubeka benchi tebagobye mugobe mukingu tali ku benchi bamubeka benchi era omusayi gwali banga empugo ono yamuleetera obuzibu buli ali affiliated ku mpugu kati singa tulina omubaka Namboozi nga tulina Seggona nga bali ku kitebe nga basomesa abaana bano abato ebyobufuzi omanyi nti tufuna abantu bagenda mu parliament okulizoninga nga si kwebaka nga tebagenda kulwana nga olaba zaake tosobola kubanga gonga nti oyagala Museveni aveeko aludde ku bukulembeze naawe osaa kisanja kirala tekiriiyo so nze nzikiriza ekibiina bye kyakoze okunkubira mwami Seggona akatebe olwa bagambye nti ojjayo otya looya n'oleeta ono omudongo musician ebintu atabitegeera nalabe bamukuba olugundi ekikyansanyusiza olube nti ekibiina kyabadde kyetaaga nnyo Seggona ono abadde mu parliament kati gundi atamanyi luzungu agenda kuteesa ki Walukagga abasinga obadde bagayogera ebigambo era nga bo bagamba awo ebusiru akalulu bayinza okukabako bayinza okukatukuba akati bo baganda bafa abadde nga boogera oluzungu bateesereza ki balooya abo zero ebbanga lyonna
yamaze mu parliament basoma twawo ekityo bateesereza ki bakitugambe nti kino wala olwabawo ekyokuteesa etteeka ly'emmwanyi lyayita we bali baganda bafe ab'oluzungu kale kateekeyo abataasoma nze essaawa y'Omegaton we natuuka nze saagala muntu yasoma nja muntu akolera bantu kituufu ekyo kubanza ebyokusoma kwe tebinkwatako nja muntu akolera bantu abaalu batuga nti Amini yali tiyasoma kwegana President Museveni n'eddwaliro lyetulina ku Amini yalizimba kaakati nze essaawa ya leero Sseginya bali babuusabuusa obuyigirize bwe naye yakolera abantu be nze essaawa yayo gya muntu akolera abantu be saala muntu yasoma nze okusoma sikulya okusoma kulungi era sirogamba nti ngamba saagala abantu basome nja abantu basome naye we kibanga kyakukolera bantu Walukaga nga teyasoma agende era nze nasanyuse nnyo Walukaga nga bamuwadde kaadi era sibo meya nkuyozaayoza nenga toyino nagiguze dda njiguze $10 nojja kinziriisa ekyo kyobeera ng'okimanyi atazikuddize kati ogenda obakola luyire kazikuddize ne Walukaga azikuddize so kati bagande baffe abo wano kati Megaton we tuli essaawa ya leero wetugenda okulabira abantu abatuufu kati kano akakuŋŋunta wetugenda okulabira abantu abatuufu basigala bagenda kubeera ku migongo gy'abano ababatidde mu bigere oba Joyce baagala omwana Nabbosa yankwesa President Adesisuubira siyo ndo yagamba abantu Museveni mubi Museveni atta abantu naye yayogera ka video yako kali kamuleetedde amazima gali nti that's my opinion awasinga mazze mukola bulungi naye ndabanga emiti yana abaagabyewo gwe ndabanga n'abako bagiridde kubanga Joyce baagala agenda kudda kirizagana ayinza okujja independent agenda okuswala tebamukuba akalulu munne banayofuzi balinganga abayimbi abasinga tebaswala n'akomawo abagenda kuswalira bwereera abireke kaakati wadda ndabanga wa NRM ayinza okukayita mu nkwawa kubanga ssaawa yale tunyama Megaton omanye n'abatulaba abantu kaadi baga kugitunuulira nnyo ne batulira nnyo n'omuntu byakoze kaakati tetukyalina excitement ng'eri eyalo kati nze lulira lwona Ssewanyana nga simwagala olaba mbuleera ngenda okujjukira nga Ssewanyana mutiikinzi kaakati nali sira gwe ngenda kulondawo wano kaakati essaawa ya leero essaawa ya leero abantu bagenda kulonda n'obwegendereza kubanga ekisooka kya benna ate kati ate abantu banyiivu nnyo engeri gye mubeera eyo nti wamala okukola wano olina wogenda ali ewajalula n'akuwa emmere bukimu ofuna kyabwereere era nfuna amasomero gye mubeerera abaana bammwe mukuba bulango kati gwe tokibeera kiba nti essaawa ya leero sabbuuni asinga essaati ebbeeyi naye ng'abantu banyiivu kamulajja kutuna omuntu agambe nti Joyce ono kituufu yagera n'empuuga afuze kimu naye atulaga nti tali wa mpuuga naye empuuga tebakolagana ng'abadde atubeererawo kamwe oba sijja kulonda nafuna kasympathy ako n'abakoobo ono NRM kati jjukira omuntu alonda NRM ave waka nga ajja kulonda NRM kati bano ab'opposition bagenda gabano kye naggamba mu emabegako nti NRM kiyakoze mu kamyufu kayo akakkaadi bawangulidde waggulu nnyo kati wano wekijjira kye nali mbagamba nti essaawa ya leero wogamba nti n'abakooba yafuna obululu emitwalo 10 n'emeka 15 olwedde aba balina nti BNRM babakubiraawo toyinza kkaana olwedde nti baamulonda emitwalo 10 n'emeka kati ffe mitiyana kati baitirimu abalonzi emitwalo 25 kati gine 10 ffe gye twagala olaawe mugenda ogigabana ali nabo n'abakooba abuvubemu naye akwateko kati awo wali okulena okukomba essuwaani emitiyana awo era bakuba babuloka tibazannya lako oyo
Laka ayina ekintu kyakoze kyessaati Laka wano okufuna kaadi ye yaawo. Laka wano ayina kaadi Anti Nabbosa mukazi we. Nabbosa ono olulobozi Oyo mukazi we. N'omwana bano ekintu bakibala batya ate ayina ssente omusajja oyo. Tayina naye ali bulungi. Laka wano mukyala Nabbosa. Era Nabbosa gwe yawa. Mwami wa Nabbosa si kyogero. Ono Nabbosa gwe baakuba embaga oli n'anoba n'agenda. Abangi. Anti ku mwaka gumu yakola embaga 2. Ngakikola ati. Twasooka ne tugenda Embaale. Yakola embaga nga yamanyi. Era ng'ogenda. Ati kati mwe muyina temunnakola nnyo bantu kubategeera. Saagala kuntegeera nze njagala ssente. Temuyina na bitiibwa. Lwaki ogaa tetulina bitiibwa? Ate ani yakuwadde ewoozayo kadi z'embaga mmeka wiiki eno? Ate nzaagaza ki zisasula? Kitegeeza tulina kitiibwa. Kankireke nze njagala kati nzirake ndavuga mujagala ssente. Nange nzaagala. Naye kati nze nina obuzibu musaa kumpita kuntuuza ku mukolo gw'okuva ku makya paka lwaggo. Twagenda yakola omukolo gwali mu miliyoni ng'ebi 3. N'omukazi baali bamutummye. Sente azijjawo. Ali mu mataka. N'omukazi baali bamutummye. Nga kye kitummisa omukazi. Nga bagamba omuvubuka asiraamuke. Bamusalewo chwa. Kuba twajjeeyo babajjeeyo anavuka no bakombooza. Kati n'oyita ano ne ogenda eyo Mbaale. Era tonvaamu njukira bulungi nnyo. Abayimbi baamulekera baali bangi. Embaga olwaggwa oba wayitawo emyezi 2 nawasa ne Nabbosa namukuba embaga. Oli n'akitegeera bagamba mbu yabaka akatabo yafuluma mwempulira kakati mpulirayo ate embaga endala bagenda kuza ku Nabbosa. Nabbosa kasayingira parliament. Leke wano sente nga babaka bagenda otandika oddaliza ajja kuba talina budde. Kati omubaka wa parliament ate omubulya asimanya amataka. Simanya oli mu mataka. Era lake yampuruvinze nnyo eyo kadi ate sigisuubira kugimuwa. Naye nga yatukubye surprise. Kati musabire n'okuwangula akole ki? Awangule. Oyo ye ekifo ekyo nze nakitadde wa Katonda. Katonda ebyo. Ekifo kyawo. Mutuufu mpulira nga kiyinza okkalubamu. Kiyinza okkalubamu simanyi oba. Nina Rose yafunye kadi. Bagamba Nina Rose yafunye. Nina Rose ankunda. Ankunda yafunye kadi. Era gwe mbadde ngenda okubuuza. Ankunda yafunye kadi agirina. Talina buzibu. Jose Nina Rose yafunye kadi. Yafunye kadi. Batman Jose ogamba otyo ekitiibwa weyagala. Mujja kuono n'amannya gaffe taba nkuwa kitiibwa kunze mpazi era kati bayize mwena muli mulevu mutaba nkuwa kitiibwa anze kunze wa kitiibwa kubanga namwena muli bamufuna mpola. Nina yafunye kadi naye ekibuuzo kyembuuza bano bonna be bawadde kadi obalaba okuwangula constituency zino ze babawadde. Nina Rose kyamukisa mungi nti esemba bule mmanyiyo gye banzaalira. Naye esemba bule eyo omukono nguteekawo Nina tasobola kuwangulayo. Bano abasajja ab'ettaano okwetta mu kamyufu. Ekisooka kya byonna Nina tumusabire nnyo olw'okuba nti twagala enkyukakyuka Megaton. Tujja kumala mu bantu baffe maanyi. Enkyukakyuka tugyagala. N'enkyukakyuka tugyagala. People power. Tetugenda naye lwakuba enkyukakyuka yo naawe eringa ya Sseggona. Ayo naga tugenda ku kitebe n'ogaana. Nkugambye ndi ku ground. Kanaawe. Kati kamala okufuna essimu. Okugenda ku kitebe ne ground kyekisinga. Kamala okufuna essimu. Ngenda kubanga nkuweereza live direct kuba nteekeddwa okubeera mu campaign zonna paka zinaggwa. Ogenda kutambulira ku gaali ya mukulembeze. Ngenda kuzibeeramu. Ekyo nkigambye. Era content ojja kumujjanga ku live yange. Kati we tukola bwoti omala okukola live n'ojja wano recording nga n'ojja wano ne tubiyitaayitamu. Era ajja kujjanga ngenda kugula ekitaala. Anti oyinza okuvangayo leeti. Nina ekitaala kya sola. Tujja wano wa Haji Sula Motors. Mbadde mmanyi ntogera kigulira nze ngende nga nakyo nazikubera. Togenda oyasa ekitaala kyange. Kati nzi kinyambira bwe kikyogenda okukola. Kale ziveemu tozikola. Ndaba oba nfiira. Pata nanyize bunyizi. Ngenda kuzikola. Live no zikola. Ne mbadde mmanyi tekisakyoganda n'abantu tukoze ekyo. Kyasa polisi okubatia gas n'ogira n'okyasa n'ekigwe. Zendeka oyogedde kyakyo okunzijukiza. Nze tonnyumiza sibeerawo. Lwaki onzijukiza ekintu ekyo? Naye ndi mu struggle. Struggle mwendi. Naye okubeera ku kitebe si struggle. Nina Rose
tumusabire nnyo sala twekemu n'akabaani naye nga weyeesabira nti njaba bannabyabufuzi bonna abazze abato abazze mu mulembe gwa Kyagulanyi nga mumukkiririzaamu nti eno gye mwazze mwavudde mu ndongo eno bya ddala eno abantu bafa ewa Waiswa bakoze batya Waiswa agirina bagimuweredde mu kkomera agirina Waiswa agirina Lucy Lubongo yagirina Ssenyonyi agirina Basasoloka gagirina George Musisa agirina George Musisi aliwa yagenda okujja gundi Nganda Semujju Nganda George Musisi atimbadde simumanyi lawyer kati guli mu struggle ki tumanyi n'abantu baffe ba Kitebe si bonna nteekeddwa okumanya nze mmanyamu ab'enkizo kati nno nze nje eno naye atemba manyi kati nina naye waaba yafunye kaadi ya Mprovia nina Rose yafunye kaadi kati awo kyekibuuzo kye mbadde nkubuuza kiri bano bonna bawadde kaadi ani g'osuubira okuyitawo mpalisiti gyoga nti bano nno bagenda kuwangula buwanguzi oba bano bagenda kugwa mpimiramu Waiswa ali mu parliament of course mwali oyo nange mwagalayo mwakozi tannaba kugiyingira yagiyingidde dda kati newabeera mu kkomera ne bakalonda akawangula remember abantu baagala nnyo omuntu anyigirizibwa Walukaga ali mu parliament ekikalubamu ekyo kusinziira ku nze yayingidde dda kyekikulaga nti yayingidde dda owekitiibwa ono alina amaanyi mangi era asobola okujja independent Segona n'oli omulala naye agenda kujja bagamba alina ssente kaakati nti yawaayo ne drone awo ku kitebe kyaffe akalulu kagenda kubeera kangi nnyo ate Walukaga alina ennyimba ze zimukulembera kyekisooka kya byonna kivula naguze engatto guno n'engatto buli statement y'engatto jjako ebinankani byogagasiya ekyajinguzizza azanyira mu kalulu ako kuba ngatto naye nange eno tekola ejja kukola kuba kijja kubambuka omusana kyaddala kigumu kaakati ani yatutewa Flavia simumanyi kale Flavia mbadde mulamu oba muganda wa Bobi Wine yakubyewa chairman Nyanzi parliament asooka agireketa alindeko golola oyo mwali ani agenda omuvuganyaawo alindeko golola ndavuko mwani agenda omuvuganya mpuliriza alindeko golola lwaki era ne suuza parliament azitumya mutange bamega tukakula ekintu kiri kimu era ne bana Uganda gyaba kimanyi bonna nabaagala enkyukakyuka saagala abantu babuzaabuzibwe omukisa gwali gwa muntu omu tegwali gwa family eyo ensonga lwaki omuwala baamukuba akalulu eggombawo webale nnyo omukisa gwali gwa muntu omu nga zze kulembera bannayuganda si family omukisa gwe Katonda gwe yamuwa kuba kyemanyi Nyanzi alina obusobozi kuba okuva dda mukulembeze omanye mulungi yakagwa tumubanje ne kaadi oyo mwabe naalemu pozi oliwe naalemu oyo akinteekako kati ati mbuuza bubuuza mujje mubanjanga baani fe abawagizi baki azeeyo kaadi yaabwe azeeyo kaadi y'ekibiina kiri gye yasookera kaakati omukisa bakyamanyaza tebagala bagutaapingemu ekitaali kibi naye ng'omukisa gw'ono gwali gwa kukulembera bannayuganda si famire omukisa gwa Bobi Wine si gw'abantu bannyanzi bagutaapingako naye asooka alindeko golola engoye tapakunkana mujja kusasuyalayo ndi mulwadde-lwaddemukko naye nga tuteekeddwa ogikola alindeko kupakuka chairman Nyanzi tapakuka musajja Roy Semboga tebamuwadde kaadi naye nga yateekamu nnyo ssente yaluwa yabadde avuganya ne gundi ne Nyanzi kale ayinza okujja naye nange nkimanyi ayinza okujja kuba ssente aziyinamu kaakati wano wentudde wano wetuli omubaka si ye Zahara Luyulika yakomyewo eno naye atazi tewali ali mu parliament ng'oyo eyo mwali yasooka neyesimba eno n'agenda e Kampala kati ne bamugamba ddeeri simanyi lwaki tagola na Gomesi ng'obudde bukyali azirina Sharia Abaya Zahara Luyulika ali mu parliament wakati beddu atudde Segona waddeyo mugundi DF PDF ate mwami Segona
kyabulabe nnyonza okumubuulira kuba yateekeddwa okubuulira nze naye nga yebagana negozadde akkubira engoma n'ozina takola ensobi agenda kuweebuuka bayiza abantu bane bamye kaadi temukola nsobi njagala wano baagala ne Sseggona benjagala ositiikingeko ennyo kuba baali mikwano gya Mpuuga nnyo bwe giti era nalaba kufaananyi nga Mpuuga abagamba mujje ku maweeka kitaawo akulindiridde mwami Sseggona akali amaggu ow'ekitiibwa tewakuwabya this time around abantu kati bakoowu okusanga boxing nkalu nga temuli wadde akaana onyeenya mulimu kakokokka naye ayinza obuteeronda ate ne baagala ajja kwerabira yagaana okweronda ne baagala takikola Joyce baagala wano wooteekeddwa okulagira ekibiina nti bulijjo otambula nakyo bajjawo biri byona baadde bakwogerako propaganda tokolagana negundi teweesimba osigala ngaokola emirimu gy'ekibiina singa onajja independent ogenda kubaza okuprovinga abantu nekituufu adde okolagana n'Empuuga kubanga ogenda kuba omanyi amateeka g'ekibiina kyewakkiririzaamu so osobola okulaga abantu nti kituufu ogondera amateeka g'ekibiina 234 netukuddiza kaadi ate siwala emyaka 5 mitono kiri emyaka 5 asokuzaliramu abaana bameka babiri nazaala nga nadde ne ku kitebe nakola emirimu naye bano ow'ekitiibwa Mpuuga ng'owekitiibwa Sseggona n'omukulu Joyce tubatunuulidde nnyo infacti obajja ekigere wetukizza lwaki mubateeka kababi era singa bakuba ekipande babapa ne bakissaayo oba nalyanga emmere naffe tujja okulyanga tetwagala batuleke ebigere binene mulina obbabeera ku nniya bazzaako ki kubanga tubagala ku lunaku luli olw'okulonda tebeetuga era tujja kufuna ttiimu ng'ebabeerako nga ye babugiriza ku lunaku lw'okulonda bayita ba incumbent nga ebajja ekigere ffe tuteeka ebajja ekigere ffe tuteeka kituufu emyaka 5 sente tebalina kyebakoze emyaka 5 nga bali mu parliament sente bazirina kati nja kutegeeza abantu mwenna wola Joyce baagala nga zze ne waba alese siringi ebi birye lwaki anti emyaka 5 kyasobodde okukuwa kati ku lunaku lw'okulonda asobodde kuwaamu ssente ku lunaku lw'okulonda anti omuntu akoze ate ssente owazaaki kulera bantu ku lunaku lw'okulonda ogenda kulaba wali ambuleera njagala mumanye baganda bange omutima guleke gugwe teguyimiriranga omuti tegulina kufuna mirandira tegulina kufuna mirandira abantu be ewa Walukagga ate mumwoyo mumukubira ddala oluseke supa alina sente anti emyaka 15 akomawo anti eyanziba yeyababba kati yababba eyanziba kati akomawo okusinga abakyala mukolezi ssako ateekemu ssente kasaga nti agenda kwesimbawo bw'ati mumugambe ssako mutandika kuyonka essako ateekemu ssente naye ow'ekitiibwa tukutunuulidde nnyo tukulaba naye ate obutaswala osobola okusigaza ekitiibwa kyo n'oyimira mugongo wa Walukagga n'omugayidinga era nga gweyita Walukagga ku siteegi n'omugamba meeya abadde meeya wange wano wendi kati honorable nga buli omulaga kampeyini zigenda ku nyuma era ekibiina kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo naye temutulaga nti mu kibiina mwali muzze lwaweevu mugenda mutagala butagazi basigale mu kibiina bassebo ne bannyabo ntwala omukisa okubategeeza temuva mu kibiina kyammwe ekibiina kikyeta okukyusa obukulembeze tekitegeeza genda mu paaliyamenti nze twaliko wasaayi musayi n'ambuuza n'aŋŋamba nalwana naye mukifaananyi kya mu paaliyamenti okirabayo nga tekiriiyo okukyusa obukulembeze tetugenda kubeera ba LC1 okukyusa obukulembeze tugenda kubeera ba kansala wabula n'enjiri obuyiri gyojja n'obuulira abantu naye yina kyegatta ku ggwanga bw'okujja obuzzi wano ewa Megaton n'ogaba bassebo ne bannyabo omukulembeze waffe leero ali gindi enkyali gindi luli ali gindi oba ogasseeko tuba tukyusa bukulembeze omuntu abeera informed n'amanya
temuva mu kibiina Mary Flavia temudduka Swamani Sega tojjako akaliro nga obadde okola obosega tokyusa ebigambo tebirumira Tafubbi oli mvubuka muto bambi tokyusa ebigambo tukubireyo ne ku nnyimba dogo tukubireyo ku nnyimba mu myaka gino 5 otulaga nti ngolaga nti olumirirwa tuzirinze kati mu 2 mugumu awo tujja kulaba kye tunaabakolera tugere kakati mu butuufu Tafubbi ona badde ayina empisa muganda wange musiridde kimanyi video ojja kugiraba guma tokola ekiru kyonna ng'okikola mu busungu oyinza obutagenda mu parliament ekibeera ne kibaako ekikuteeka ng'ate ofuna nnyo okusinga lw'onaagenda eri nolema okutuukiriza bye twetaaga nze ndowooza musiri David okyali muto nalumiddwa nga tofunyeeyo kaadi nga togifunye naye tokola era sooka osigalewo nze ndowooza ekibiina ekiwanga kyayagala kikuwe kaadi gwomanyi nga tolina busobozi kaadi n'obaako gw'ogiwa munno atali wa mutuwa mulungi nze ndowooza kiyinza okukwongera kyansi endala ekibiina kirina emirimu gikyetaagisa okukola muvubuka nga ggwe omuto mbulakalevu kyamukisa mulungi ono Zahara Luyulika gwe batadde wano mukwano gwo mukolagana mbadde nsaba olw'obutatwawulamu tokuba ekipande kya independent kuba ne ssente ozirina ye tebalina kyebagenda mununako nga baseggona anti era kati wano okumusirwa empakanyiza engero z'Abaganda ezimu olw'olugero lw'Abaganda olugamba mbu kyosiga kyokungula musiri yasigaddeyo obwavu obumuluma famire yaabwe eri etya sikimanyi nnyo nera si nnungi kati awo ajja butambuliramu kayinza obwavu obunnuma nabusigadde wama muli bagagga tuli bubi kati fe obugagga bwe tulina tamule bagagga ndere jjajja wange muwanga awo wonna ematuga waaliwa ono promota Tamalayika ampa update katumukwate Owaye wanji asoleki badde ndi mukulikodinga amala nti ompa update kwe kukwata Nina Lozi yafunye kaadi otyo ate Mukampala Kampala okushamimu malende Kampala shamimu malende wa umenye Kampala yajifunye Kawempe sawu sina lukola lukola yajifunye nalukore nyanzi najifune eri yakazimba shiri bazira nyanzi talina maanyi nakawa Alex Weta mufumbiro wa kawa west toera senyonye division kawali ekifo ekibaddemu Alozias Mukasa ne bakiwa Nasolo Eugenius Makindi West Division Zahara Luyirika oyo kubawo nyawo kidema abantu bakiwulire mwena abampuliriza ku Megaton mwena abampuliriza ekifo kya Makindi West Division bakiwadde Honorable Zahara by the speaker speaker Zahara Luyirika tyo niwakubadde nti kati esaawa zino mpulidde Sewanya nangamba talina manifesto ya Makindi ye alina manifesto ya Kampala yonna ebimu kubivudde ku bigambo ebivudde mu agenda kujja okwesimba then Makindi ali kuŋŋanda ekitegeeza Sewanyana ayinza okudda Sewanyana agenda kudda koza akola statement ezigamba ye nga y'omuntu gwe bawadde kaadi ya wano yali si mutunze wa wano birako wano era talina manifesto ya wano kale ne tugenda mu
wali wa Mulyaŋŋanda. Mulyaŋŋanda ne bamuteeza eri Makinje eri erya Makinje awabadde Nyeko Derrick. Akatono nnyo Nyeko Derrick yawanise agambye tagenda kukaayana agenda kudda emabega wa ono eyesimbyewo kuba wadde. Yawanise. Awanise. Nyeko Derrick awanise. Abagambye ngenda kudda emabega we sinakini nyinza okufuuka mu. Awo kyakoze kirungi. Anakuulira obulungi. Akatalekeka bonna abatulaba mu Kampala. Jakubiriza nnyo abalonzi okulonda nga beegendereza nnyo. Temulonda muntu akuwadde 10, tulonda muntu kyaliwo, londa ng'olaba waliwo obusobozi. Kekwesobola okuleka babagambi. Kale Tamale. Promota Tamale. Bintu akiri munda. Ndowooza n'abalabi baffe bewunyenge gye tukolamu ebintu byaffe. Olina sho gye wakola wano obadde bakigatto na wano bale Palaso nga tumaliriza. Palaso wamulabye kasika tukubire kuwalukaga tumuyozeeyoze kubira kuwalukaga tulabe natuli ku ssente nani akuwe nani mugambi biveeko ggwe naye walukaga mugumu alinga jjinja naye anaakwata essimu ono nga nnimuddeko era kubira meya gwendiku gwenjagala kujja nakwata abammogo gwenjagala okukubira ono meya ojja kukwata abakubanja siina manja mpozirandiroodi yafiizi eyitamu ojja kuyita meya ine eyiseemu mugambe Sseggona najja kumwesimba kakyaka akavuga kasimu kange meya asuza abenuka amasejjere kaleka ate Arsenal olusi ye yagoba onalebo wange osiibye tataata ono Dave Komati tulanyi togimanyi eno era geego n'obanga ossaako ssente weerabira ate tugenda teeka kuddateekeko kwati ndi wane wa Mega tuli mu kulikodinga ng'e kabale kubira ku mubaka wange ambulire yasuza atya kubanze nasuze masejjere wanji meya neweebakamu kati onale enteekateeka ziri zitya kati nze kangendeyo nka kangendeze njira nkukiikirira bopena ntiba tebagenda kujja adose aiko alina bangi tumalize ne Palaso wamulabi ya Palaso gundi ekintu akiyingidde Dizadi yabaze omukulu gundi ng'ali kundi naye bakakikwatemu Palaso oyo kuva dda mukwano gwa Bob Wine munnange ye kuva dda mukwano gwa Kyagulanyi ng'omuntu nalabye post gye yakoze ku ssimu y'omuntu omu oluvannyuma lw'omukulembeze okukyala emunyonyo ng'abasuubiza okuba wa ye corporate n'abawamu ndowooza ssente gundi corporate kuba naye Palaso yapostinze nti abatusuubiza corporate batuwaddemu alina engeri yakiyogeddemu mu luzungu lwesitegeera bulungi. Palaso yakoze ekibalo ky'amaanyi nakirabye kaakati essaawa ya leero abayimbi ddoboozi ery'omuntu wa wansi era nze ndi omu ku basanyukidde Palaso okuvaayo n'ayimirira ng'omusajja muganda we nga yaali eri anti ffe tulabalugana twawula entegeera neba abalongo muntu alina endowooza ye muntu alina entegeera nemba balonga mwafuna olunaku lwe lumu so nze ndowooza Palaso yakoze ekintu ekituufu mu budde obutuufu kakati ketubeereyo ne King Saha Palaso omukunja atasera tuli ku bayimbi nakirabye kyavudde ku kitanda naye ekyo mu kaseera kiba mufujjo ne bagamba oyo omwana mumulaba oyo omwana ayagala bwagazi kamera naye kyagatta ku kibiina kivubuka ekyo tuyinayo Samafias Walukaga
nina Rose wali Rain agenda kuba comedy Rain ajja tukuba comedy ayino ino okuyimba amanyi Kabakko gundi naye sebu Zambali tayina za chacha ajja kokeza chacha tayina bakagali sente ze ayino munnange bigobe ga ku Zambali akatambi atekavaayo bajja ojja kubiza goma nyinyo netonde akatambi wekali onge munnange wayogera nze sibira kyo mutima gwa agenda kolira abantu nembwa yisigama ennyama wabayise Zambali ajja kolira abantu katumusabire Zambali Blasio Mukasa dafuko mutusibula abantu so esawa ya leero nja kugamba bannankyuka mwenna people power bebamye kadi nti ekibiina kyakoze ogwakyo tebagamba nti toyina obusobozi obuyina naye waliwo owenkiza akusinzeeko ngula nti oli akulembera nabeera namba 2 kyokka oyo akusinzeeko gwe bawadde kadi osobola okumupuruvinga emyaka 5 naaba nga tagirina gwe emyaka 5 kasajjigwako gwe emyaka 5 tojjaako kigere sigala gwe ng'okyakola ekyo kyokakasa nti munnansi akyetaaga bwetunaatuukira mu 231 kade nza n'okusanga ewakaawo so nze ndowooza mulage nti mwagala ekibiina timwali temunonye kaadi nti temwajja lwaweevu temwajja lwakuba nti mbadde bapulezenta temwajja lwakuba nti Kyagulanyi mumumanyi era temwogera ebigambo mbasaba mubeere bakkakkamu temuswansuka kubanga ebigambo ebyogerebwa bisigala in record fwe tujja kujja 231 tubikupuleyingire ng'ate okomyewo era osaba kaadi gira emyaka okugira kuti mwakisale gidduka mangu kera woolina kaprojo ogenda osimbewo payini mu myaka gineeta sajja kigenda onaddemu okulonda n'adde munyonyi eyo eno gye batongoleza alubamu wabaddeyo nagenzeeyo abantu Megaton bali mu mbeera mbi nno ddala abalina bali mu mbeera mbi mwe anti Uganda tuli miliyoni nga 45 47 kuliko miliyoni nga 3 zengagga miliyoni 4 bonna baavu bayitirivu omugagga n'agenda nalabye abantu nga bali mu layini y'emmere nga bali mu kulya nsonyiwa emmere ey'okusimba layini enswazi nange nagibaddemu wali obadde bubi naye oli bubi bwotyo sisimba sisimba naye ekimu ku byansimbiza ani ze saagala nnyo kunnyumiza wadde oyagala kuwulira ku buwombi bwa mmere bampa kaadi bampita bayiza nze kwasina okula emmere ku mikolo gyera sigirya naye nalabye abantu Megaton ng'oli kwayadi ya self service ng'olaba ebintu byali mu kulya bambi byayayaanira ng'abantu nalabeyo abantu nga balina kumanya balina ku ssente ng'abantu basiba emmere abayimbi abantu aba bulijjo wabadde abantu ba bulijjo ate nze ndi muyimbi anti bawadde kaadi taba muntu wa bulijjo bakuweredde abayimbi nno nga babadde bangi ayi mbaganya okubigendamu era ng'abantu buli amala okulya emmere yagenda abantu basiba emmere ate abantu basiba emmere kololo Megaton abantu so nagenza okubuuzabuuza nga baŋŋamba mbu yeseera gye tudde ya mitwalo 10 n'emeka esowani emu waki tebajje bawadde naye ne ŋŋamba Pulezidenti Museveni n'abatula mwenna ebintu bye twogera bino ku ggwanga laffe tetwogera nti bakuteerako oludda lw'embuzi tetwogera nti bale twagala nsi yaffe tugyagala naye tetwagala abagagga babeere nga bebe olubatu twagala nga buli muntu wakiri asobola okugula parado ku dduuka ebigambo bye twogera ku mukulembeze tetwogera nti tumwagala naye abayina abatayina tebayina ddala kati nze nja kusaba Uganda government ekulembera Pulezidenti Museveni akalulu kano kabeere nga kabwenkanya munnansi afunemu wakiri emyaka 5 emirala bannansi kye beetaaga Megaton beetaaga nkyukakyuka senkyukakyuka gye beetaaga oli tagawa aleka kale katuleete muwoozi kyukakyuka mbikolebwa singa oba weetisse n'olengeza tekitegeeza nti okoyo otowolokose oba okyasitula essaawa ya leero kubanga end of the day
president wanava ku bukulo tena agenda kulaga eno yensi ye Uganda mugenda okuwangalira n'abantu nze ndowooza togivaako ng'ogimugodde yonna bannansi mbadde ensaamu 2026 akalulu kano kabeerewo okoleko likodi osigale mu byafaayo kibanga kyetaagisa President Museveni ne Mwami Kyagulanyi mutuule mukole endagaano ti president wava ku bukulembeze tavunaanibwa musango gwonna nkulu aveeko majestically kuba ekyo kisoboka entesa yasobola okubeerawo nti ngenda kuta entebe mu 2026 sigaba bampangudde mu kalulu naye sivunaanizibwa musango gwonna njagala nsigale mu nsi yange ekyo nze nja kusaba Mwami Kyagulanyi okikkirize obiteeke mu buwandiike bw'ojja okolera abantu kubanga tukkirize nti president byakozeeko abikoze naye ebiganyi bye bikyali ebingi kubanga ssente abaziganyirwamu balubatu essaawa ya leero okwata biliyoni agirigeza oddagaana ziteeka mu bayimbi oba olyawo tezandibadde mbi naye baziganyirwamu wokwata ssente noziteeka mukatina tugenda wasitula gyenkyanoonyezako tugenda kugikola kamanufula information yayo entuufu zino sente ziyadde ababodaboda biliyoni zabadde n'akafuna sofa 10 essimu nga 3 ng'emu ya mukulembeze wennyini nnyini kyesinna bakkakasa kuba ngenda kumumiitinga ndowooza ku Friday era onaagimalira bwe nti ngenda mbu akawunti abasene wa akawunti ya Sako mbu kuliko omunene mu gavumenti bajja zibalyako babule ndeje baloopa mbu kuliko omunene mu gavumenti balina okulwana ennyo mu kalulu kano so wenjimalira wente okugifuna bayisa nze njagala nnyo omuntu aposinga n'abeera namba emu nti yasobola okuposa naye nga byaposinga byonna bifu we naagifuna nti ngenda kujja tugikole mbwa ssente ze baabawadde waliwo omunene azirinnyamu asayininga ku akawunti eyo munene mu gavumenti azaagala so kati ssente ezijja tezitugasa kivula nze n'essere za promota nali sizisiba bazituwe bazibawazo tutenera kuziwa naye Abetex ajja zifiirako mulaba we Abetex ajja zifiirako so nze ndowooza 2026 mukeere mugende mulonde omala okulonda ffe nga twaziguze dda de waka teri gogenda kuba ngatto bajja kukuba ebimasase gaabwerere sula wali engatto zijja kuyamba mu bisooto tubaza okwera nti mbadde mutambula naffe Muzere Megaton gemanya tubadde wasula motozi wano nje mwegulire emmotoka weziri ndaba Aria Kawundo ndaba Wish ate bagambe nawe ogenda eno yajuze ndagula eriwa nina emmotoka gyendabye Dalmati tuyita Dalmati eriwa gyola Dalmati ate wanyize sente ziresa zeggula mmotoka Dalmati soko je katono duli bambuza Dalmati yani mu comment gyobuze ku bantu angulira omwenge mu bbala naye okumpayo sente vaayo bwomaze vaayo oyina omugaga gweyagala okulanga omulala omugagga wa fooli gundi Ray JK tours and travel abo nakutema enjawulo wagiraba oba gwe waleeta business sirina buzibu nakutema za boda boda siyomba ku ssente oyomba zaali zizo ye nyumba kyemuntu waba alese business kiriya walla kati kaposito kyakalina nkalina ogenda kasaawo wansi walaba wanyirira kati kyakomako olwo oba agenda tongera kati obuzibu lwakuba siina simula kati agikubako nga teriiko yangambye musalire omuntu naye nina omwana oyogera naye nina omwana abusala omugagga wange ye yankubidde nze tudiritingemu ennamba ye mu blocking nga ndaba va ku bagagga bange genda okuba abantu engato tulina bwe tuleseeyo oli company limited genda tukolere eya bra oba iba tugenda kukolerayo ddi kati buzibu bwonna simu gendayo tambuza ebigero ogendeyo tomanyi waabeera manyiwo gendayo wajoza ntwaliko joseiba iba ku company limited company kale tujja bafuna speed kuongobera ndowooza oli aleeta bintu genda akole ki nani weka niyirwati muno batomulinda musajja wange Dalmati ono buli kana kuno ngamba ngenda kugula emmotoka niho bantu aliriwa ako Dalmati byonnimbye byonna naye tofaayo nze nakkiriza gwe wange kankuwa emmotoka yine yaziza taata kankuwa emmotoka ey'obwereere ensonga nayo ogenda kumpa Makex bangambye enywa nnyo n'amafuta gajja kunta wangamba osobola Wish
wish ngisobola akudarumati yangisebo mukutu gwa Megaton kwe tuli nze nsokola bo wibali kunyirirayo always smart owunya bulungi tugezaako sebo kusanze wane wasula kipya kikyo tuleetedde nako olwaleero shozo tujanga zikola nojanga tuwaayo ka segment nga tumaliriza nga twogera ku motoka emukwemu kati onako olwaleero twagala otunnyonnyole emmotoka eyamufuna mpola tugenda funa nga emmotoka emwemu tugenda okwenga kwa dakiika zo 5 n'oyogera abantu n'obana bawe namba y'essimu tutandikire ku mmotoka wish emmotoka era katandikire ddala ku wish kuba emmotoka yo actually gy'obadde nga oyagala obeera ombuuzaako ennyo emmotoka eyo one erimu emitendera nti nina emyaka bagifulumiza ku myaka egy'enjawulo tulina 2.3 tulina 2.5 mpaka ku 2.10 at the moment ku market yaffe ya bulijjo naye kyerina one it's a low fuel consumption ennyo kitono eri ku mmeka mpulira bagamba 10 mu mmeka ebeera 1.8 1.8 cc capacity ate kirala irina tonnage nene tonnage kyeki tonnage nti esitula ekintu kinene abantu nga bameka wish osobola esitula abantu kumpe 7 ate era still ne bwoba ogimenye mabega emitto osobola okuba nga weetika ebintu ebiwerako ate nga mu ssente ffe nga bw'omanyi wano kusula motoze ekya ssente eky'omuntu tulina options nyingi oyinza okuŋŋamba mbu kanzigule open account etambula kati nga ggwe Megaton wange nga ngenda kuwa emmotoka butambuza account yo then ne wabaawo omuntu ajja kugamba nti nedda nina sente z'ebitundu then balance nyammo kuwa leta like emmotoka ya million 10 emmotoka ya million n'oleetako 5 n'oleetako 7 yes sebo ng'ovuga emmotoka ate kirunga mwakiriza kusula motozi Katonda kye yali yatusaasira nti ffe tetwagala bino bintu yagamba nti ekintu omuntu nkuze sifuze ku mmotoka nga kampani yaffe weeri muri ku nkola agenda olemme kufa nga tufunye era liri puzzle akayimba ke yemu ku ngombo ze tukozesa wano nti ne wabaawo tusobola we also have tulina financing companies nobanga you can bring money that you can deposit on the vehicle and then we finance and the car is cleared totally it's transferred to your names and then nobanga you pay slowly to this paying mu instruments kati so options zonna 3 okujjako nga bajjajja tebaasiima tosobola kuŋŋamba nti omuntu kuvuga mmotoka namba yange y'essimu eri 0701 26 84 essebo jide mugumu eri 0701 26 84 omuntu yenna ayagala emmotoka ku kibanja mpola osasula mpola gwosobola okumalayo emmotoka zonna muziina zonna kati wishi kyenjagaddeko enywa kitono abantu bangi nene and ne durability yayo it's durable it's durable kujjako ng'oli agitomeza butomeza but it's very durable car n'emmotoka endala era tuzirina naye ogambye tusooke tuwogereko mu mmotoka emu kati kiri kyenkutte amafuta okunywa ennyo kitono amafuta yenywera ddala kitono ate ng'ekutwalira ekintu ate emmotoka ate endala kyeyanti tutatende okukozesa amafuta mangi sebo lindo ogenda Davcom akaterekeka esebo akaterekeka agamba abalabi baffe mwebale nnyo kuwagira channel yaffe ennungi ate naffe mwebale nnyo kuwagira Solar Motors bajja betwalire moto buli muntu awulira nti nno gw'olaba nti mbutuufu nsaanidde sente zange zisonze sente emmotoka tezikyaliza kusondera mu sente jangu osasula empola ofune emmotoka ku Solar Motors akubire Dalton akubire Dalmat yesebo 0701 26 36 847 musibe bulungi musole bulungi tubaagala nnyo mwiraba